Obadde okimanyi nti okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament kikwetaagisa obukadde 5? Kikwetaagisa obukadde 5. Electoral Commission Chairman Justice Simon Byabakama amaze okubeera nga atutegeeza. Agafa mu NUP bangi bajjeeyo munnange emitwe gyabwe nga balaga nti ekifo kino bakyagalira ddala, era waliwo n'amawulire agatambula mu ngeri y'okuvunza chairman Nyanzi n'ekibiina kya NUP nti bano basaba ssente okubeera nga bakuwa tiketi, kwegamba sayidi eri egezaako okubeera nga ekozesa ekintu ekyo okusobola okudikampaininga NUP okuba nti teddamu kubeera ng'etwala ekifo ekyo. Kakati munnange Electoral Commission bano batukakasa nga bayita mu chairman waabwe. Electoral Commission Chairman omulamuzi Simon Byabakama agambye nti okulonda oba okujjuza ekifo kino ekyetaagisa okubeera nga kikolwako bonnambiro oluvannyuma lw'okuviibwako omwagalo w'abangi Mr. Update Mohamed Segirinya eyatufaako. Munnange atugambye nti naye kati essaawa eno kyetaagisa obukadde 5. Kale wakiri mwerawo obukadde 5 ng'eza mpuuga ze yatwala. Obukadde 5 biweetaaga oba oyagala okwesimba ku kifo kyonna eky'obubaka bwa Parliament. Kakati bino muno bijja bitya muganda wange? Wuliriza bulungi nnyo. Okwogera kino babadde mu meeting ey'aba stakeholders wali e Kawempe Division Headquarters nga bagezaako okubeera nga badisikasinga ku nteekateeka eza upcoming by elections ezigenda okubeera mu mwezi gw'okusatu ennaku z'omwezi nga 13. Lwe lunaku by the way bagamba nti lwe lunaku lugenda okubeera nga tulonda sayidi zeeyo, abalondera sayidi zeeyo. Kakati okusinziira ku Byabakama era nga ye Electoral Commission boss wano e Uganda, ono agamba nti okuyiwa omusimbi omungi mu byobufuzi oba ebyobufuzi okubifuula ebya ssente nga kino kigenda kyeyongera buli kaseera. Oba wali badde ogamba ngoba increasing commercialization of politics. Katukitwale bwe tutyo. Kino kireetedde ebintu kunnange okubeera nga tebisoboka naddala eri ba candidates abatalina kasente oba batalina substantial financial backing okusobola okuwangula ekifo ky'obubaka bwa Parliament. Obwetegedde kyegambye nti Electoral Commission si yesaba ssente nti muleete milioni 5 okwewandiisa, wabula yagamba nti olw'okuba kati ebyobufuzi munange byafuuka ssente, ate gwafuuka mulimu mukimanyi bulungi nnyo nti abantu bateekwamu ssente empitirivu nnyo, bateekamu ssente by the way, era kitegeeza nti omuntu ateekamu ssente ezo era asuubira okuba nga naye agenda kutula ddiiru eziwererako ddala mu Parliament asobole okubeera nga azzaawo ssente ze ziri, kubanga n'akalulu akajja ate era yeetaaga oba olyawo 5. Naye nga waliwo yabinoga obunozi wali bw'ati bakucu 5 n'ateekamu nsawo 5. Kati n'endala ze tutamanyi ndowooza okiraba ddiiru ezo bampuuga ze baakutula oba n'abalala. Kivuddeko kubeera nti nno waliwo kye bayita increasing commercialization of politics mu Uganda. Ndowooza tutegedde bulungi nnyo ensonga. Electoral Commission si yesaba 5 nti leeta 5 weewandiise, wabula nti kakati kikwetaagisa bwe babala abalamu nti capital gwe weetaagisa okubeera nga weesimbawo ku bubaka bwa Parliament wano Uganda weetaaga milioni 5 n'omusobyo. Era Byabakama agamba nti ekyo kitegeeza tewaliiwo ngeri yonna muntu munaku oba mwavu gyagenda kubeera nga awangula, era kiba kisa kya Mukama nnyo omuntu oyo okubeera nga awangula. Era ensonga eno aliose n'agyogerako ey'okuteeka ssente empitirivu ennyo mu by'okulonda oba mu bya politics. Ekyo kiviira ddala kuyo yamulonda Museveni okulemera mu buyinza. Kitegeeza nti
ogenda kuleetawo embeera olw'okuba nti waliwo ekikonge ekitavaawo. Kakati ekikonge ekyo nakyo kiriko factors zaakyo ezikibeezaawo, nakyo kiteekamu sente empitirivu nnyo kuba kati NRM bagenda kulangirira bajeti yaabwe nkugambye eya campaign 2025-2026. Njagala okubabuulira bwe zitaweranga buwumbi 5 mulinde mulabe bagenda gamba 50 billion zibagenda okuyiwa mu kalulu, ate nsuubira okuba nga boogerako n'atono ate nga era bazirina balina bwe bazinoga. Kakati Byabakama atugamba nti omwavu kiba kitegeeza nti aba tajja kuwangula ne bw'aba mulungi atya nga candidate mulungi atya asobola okuteeseza abantu be tajja kuwangula, tajja. Anza n'okuba nga bamugambye genda obagambirewo nti kano akazannyo k'abagagga, kiyiseewo bagambe nti k'abagagga. Kakati munnange kitegeeza nti omwavu aba tajjaddamu kuwangula, talina miliyoni ziwera 5 mu election campaign cycle yonna. Muganda wange ekyo njagala mukimanye bulungi nnyo. Kakati munnange babadde mu meeting bafokasinga ku bintu bingi nnyo, ebirina okubeera nga bikolebwa, kugamba obubbi, n'agamba nti nno wagenda kubaawo ebibonerezo bingi nnyo, omulina okusibwa emyaka 5 era oba okuweebwa okukuweesa fine eya $1.5 million kwegamba nga bagezaako kubeera nga batunnyonnyola. Naye munnange ebyo nga bikyali awo, njagala mukimanye nti era still bukitegedde nti obukadde 5 nti gwe okwesimbawo, kitegeeza nti ne pati ye okuba nga neetegefu okubeera nga eteekamu obukadde obwo 5, okuba nga neetegefu okubeera nga eteekamu obukadde 5 obwo. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti already bamaze okubeera nga batubuulira nti ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwokusatu tugenda kuba tuli mu kalulu kano tuddamu okulonda omubaka owa Kawempe North. Era munnange okusinziira ku chairman Byabakama agamba nti okulonda process yonna egenda tandika wiiki eno, era agamba polling stations ziri eyo mu 197 zeziriwo polling station, era nti yonga electoral commission eyaniriza proposals oba abantu abagezako kubeera nga bagiwabula ku kutya balina okuba nga akalulu kano bakakwasaganya mu bwerufu, era nga bwe batugamba bulijjo nti kagenda kubeera kamazima naki na bwenkanya akalulu. Wabula NUP ng'ekibiina nabo batandise dda process ey'okusunsula ani agenda okubakwatira bendera, ani agenda okubeera nga abakwatira bendera nga National Unity Platform. Era munnange mu mbeera efaanaganako bw'etyo bano bagamba nti baagala oba bayiniriza abantu bonna ng'ekibiina ba members abaali yagadde okubeera nga basunsulwa oba beetaba mu abo abagenda okubeera nga basunsulwamu. Jjukira nti wagenda kubaawo okujjuza ekifo ekya kansala owa Kazo Angola ward, era by election ezigenda kubeerayo. Kakati era Election Management Committee EMC bano bakubye omulanga nga bagamba nti ekibiina nga NUP baagala wonna abali qualified era abaali yagadde okubeera nga bakwatira ekibiina bendera ku kifo eky'omubaka owa Kawempe North Division wamu ne kansala LC3 Kazo Angola ward, okusinza ku kiwandiiko kye bafulumizza. Kati nominations aba nominated candidates bano bagenda kubeera nga balangirirwa ennaku ez'omwezi nga 5 omwezi ogwokubiri 2025. Naye ebyo nga bikyali awo, ate waliwo abasazeewo okubeera nga bafoomingawo amawulire agaabwe ku bwabwe mu ngeri y'okuvunza nga balina okubeera nga bakasukira ddala bomu e Makerere Kavule
okulaga nti eno emivuyo mingi nnyo kaadi batunda ntunde. Kino bwe kitabaamu personal assistant owa Segirinya oba omugenzi, kubanga naye jjukira nti maama gwe yawandako eddusu nti oyo nze gwe njagala bawe kaadi, kubanga ndowooza yanaasobola okugira eri akasente butereevu n'agira olugogo ne lukola ki ne lugenda mu famire. Ndowooza naye munnanga balya mmere wabanga si wa Luganda, muganda wange ne mukyala wa Segirinya naye kennyini bamuyitaani mwerabidde erinnya, naye yali ayagala. Naye kakati ono nsuubira okuba nga akimanyi bulungi nnyo tebagenda kubanga bamuwa tiketi. Kakati ndowooza awo we bafumbira ebibooziboozi, oba si kyo nga muganda wange abalala abaali badde beetaaga ekifo kino balina okulaba nga bavunza Nope. Kati sitore eno bwetyo etambudde wonna ku mutimbagano, naye nga yabulimba ebyaddala, kubanga teri muntu ayinza kukola kintu kyakijeganga ekyo ate n'akikola katugeze n'atabuza na bujulizi. Kale katugeze nti oli abeera akikoze, naye kyogamba nti ye abeera akikoze abeera tamanyi nti nno ekyo kyakoze si kirungi yadde n'akamu, nti oba kiyinza n'omuviirako ebizibu nti yakikola bukozi bwatyo. Abantu ne bamanya. Kakati sitore eno eraga nti brother wa Bobi Wine Fred Nyanzi nti yasabye obukadde bina ng'abusaba Alex Luwemba okusinziira ku sitore. Kati nze sikuwa sitore nti nno kiriwo ekyo, wabula okusinziira ku kibuuzo ekifumbe, njagala tukwatagane bulungi nnyo nti ng'olwo amusaba mbu bw'amuwa ssente ezo oba bw'abawa ssente ezo mbu olwo nga afuna tiketi. Alex Luwemba gwe twogerako ono yali akolanga personal assistant wa Segirinya, era y'omu ku abo ba candidates abasuubira okubeera nti nno badda mu kifo nga maama bwe yalonda eri bwe balonda bo omuntu waabwe bwe bakola ki gwe baateekamu obwesige. Kati ripooti okusinziira ku kibuuzo kino ziraga nti yategeezeddwa nti okufuna tiketi eya Nope alina okugifuna ku muwendo ogwa ddala, era kigambibwa okuba nti waliwo competition y'amaanyi nnyo. Bamugambye nti bamutegeezesa nti competition y'amaanyi, ba candidates bangi nnyo. Ate munnange oyinza obutasobola kubeera nga oba oli awo bakuba mu mpapula n'ebirala, naye bw'oba oyagala ffe tusobola okukola ki? Tusobola okuyisaawo leeta miliyoni 4 munnange, ng'era bamutegeeza nti okusinziira ku kiboozi ekifumbefumbe nti ye Nalukoola, kanso Nalukoola Luyimbaazi mbu yamaze dde okusasula miliyoni 320 okufuna tiketi. Yamaze dde okusasula miliyoni 320 okufuna tiketi. Kakati gwe bw'oba oyagala leeta miliyoni 4 munnange, ekyo ne kibeera nga kye kibuuzo ekifumbibwafumbibwa. Kati era bano abaafumbye ekibuuzo kino okumanya bali siriyasi nnyo. Bano batutegeeza nti omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kino ekya Nope Waiswa Mufumbiro naye yabuuziddwa mbu naye n'akonfaminga n'abanyonyola n'abagamba nti essaawa eno waliwo obwetaavu bwa ssente, tulina funding shortage ey'amaanyi mu kibiina. Kakati munnange twetaaga ssente ez'amangu, kubanga mbu ssente ezibadde ziva wabweru kati balesa ebibuuzi bya Museveni nti foreign funding mbu ekendeeredde ddala okuva Trump bwe yayingira ofiisi, mbu ssente zikendeeredde ddala eziva wabweru. Ba foreign funders bakola ki? Akasente baakasala mbu Abamerika mbu okuva Trump yayingira ofiisi kati mbu ekibiina kya Nope kyetaaga ssente, kati tiketi banagitunda ssente ezo nga batukakasa nti Waiswa Mufumbiro naye yakakasizza, naawe okiraba nti kyakijega. Teriiyo mwogezi wa kibiina ayinza kuvayo n'akakasa ekintu ekyo. Mbu buli muntu yenna ayagala tiketi kitegeeza alina okuba nga aleetedde okumiitinga our financial requests. Ebyo biboozi mu kugezaako
okunafuya ekibiina kya NUP mu kulonda okugenda okuba nga kuddibwamu mu kulonda omubaka wa Kawempe North owa Parliament.